Nteeka yange yangu masiko ekwasa amasanyalaze nakuga mugendera amacupa munzikirize wabadde wakunganira abantu abasukka mu 10 plus naye nga twetwogerera bizinesi zaabwe zasaanyewo tebasobodde kujjawo yadde kajiiko. Polisi yaffe erugazi esindise fire brigade ng'obudde bukyali ng'ebizimbe bino tebinnaba kujja naye amakubo okuyingira wano olupiira lwayo lubadde lumpi nga terina weyita. Tulina obuzibu bw'amasanyalaze ga Sunstate babadde babba mappi bagakola direct complain twagiwa mu bawumeme bonna tetwayambibwa. Abawumeme b'e Kampala we bajja eno okukola ebikwekweto ng'abeerugazi bakubira bye bakolagana nabo nga basuula ebiwaya wange. Naye tukubira omulanga minisita wa disaster aveeyo ayambe bamaama ne bannyinaffe abafiiriddwa wano eno kuba bangi bali mu mabanka, bangi balina abaana abasoma, bangi babadde basula wano eno empaliso tebakyalina. Ono ya Security Town Killer agenda okubalirira oba si kubalirira agenda kuwandiika abantu abakosebwa ababadde abafunye obuzibu. Badde nsaba bw'oba omanyi tofunye buzibu saagala kulaba kuli bwe nkusanga ku lisi tujja kubasiba.